Hanifa Namagembe ng'onatunga ngoye ku kizimbe kya Electronic Plaza mu Kampala yakwatiddwa mu kikwekweto kya poliisi n'akakiiko akalondola ebyobulamu okuva mu maka g'obwa pulezidenti ka State House Health Monitoring Unit. Akulira akakiiko kano Dr. Warren Namara ategeezezza ati eddagala lino likwatiddwa nga bwe libbibwa mu malwaliro ga gavumenti era bwe bakunyiza Namagembe abagambye nti eddagala lino lya Robert Waiswa nga yalitereka mu dduuka lye. Wabula Namara atugambye nti Waiswa kati afuuse mubbi w'eddagala lya gavumenti ow'olulango kubanga kati gugenda kubeera mulundi gwa kubiri ng'akwatibwa n'eddagala lya gavumenti eribbe era nga mu kiseera kino ali ku alimanda mu kkomera Ruzira ku misango gy'okusangibwa n'eddagala mu sitowa y'emu esangibwa e Nansana Ganda e Wakiso. Era nga mu sitowa y'eno Dr. Namara agamba basangamu eddagala ery'ebika eby'enjawulo nga libalirwamu ensimbi ezisoba mu kawumbi kamu. Yatwalibwa mu kkooti y'e Wakiso eyamusindika ku alimanda mu kkomera Ruzira. Dr. Namara agambye nga bwe bakyakunya Namagembe okubabuulira engeri eddagala lino gye lyatukamu ku dduuka lye ate ye Waiswa bw'anaddamu okulabikako mu kkooti y'e Wakiso ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokubiri omwaka guno baakumusomera omusango guno. Dr. Namara era ategeezza nga bwe bakyanoonyereza ku ngeri Waiswa gy'afunamu eddagala lino kubanga n'oluusi libeera lyaggwako wabula balikyusa ennaku z'omwezi kwe libeera liggwerako ne balaga nti likyaliko nga kya bulabe eri obulamu bw'omuntu. Awabudde abantu okwegendereza nnyo eddagala eribaweebwa naddala okuva mu malwaliro g'obwannannyini kubanga n'oluusi libeerako obulambo obulaga nti teritundibwa oba not for sale. Bw'atyo n'agamba nti singa balaba eddagala lino babategeezeeko bajje bakwate abantu abo kubanga ne Waiswa agambibwa okubba eddagala lino si musawo. Okusinziira ku Dr. Namara oluusi eddagala lino eribbibwa litwalibwa mu mawanga okuli DRC Congo, Sudaani oba mu bitundu ebimu ebya Tanzania.